In her concluding remarks, she says, I therefore direct, I quote, that you stop the investigations until such a time when the cases have been concluded or as otherwise further directed. In which case we have got all the evidence that we received from these witnesses. They are with us. And we will wait to see how far court goes. And really the whole action, the way I look at it, betrays the Committee of Parliament. It's a betrayal. 3 months down the road, you make people really have sleepless nights. N'olugendo tugenda okunoonyereza ennyumba ze baazimba, sente gye baaziteekanga baatulimba, byonna bikomyawo. Lwekyo mu Uganda kye mbamanya obwennyanja obutono mukende bajja mukwata. Naye ebyennyanja ebinene ebisinze okubba tebigenda kukwatibwa. Lwekyo eno ripooti mumanye nti wenejjire mugaso gwe kujja kuba mutono nnyo kubanga abagezigezi batandise okuyiiya amagezi.